Honorable Kaija wali, Honorable Semala wali, RDC wali, Nkulu Nasingo, Ndidi Yasin, naye wali. Ampuliza bikyebiri mu ggwanga okuli bagenda okwogera ekimu ku byo Ssenkulu w'olukiiko ebyokulonda mu ggwanga. Akakiiko akatibwa Electoral Commission omulamuzi Byabakama ayagala gavumenti esseewo enteekateeka erambika omwere gw'ensimbi ogumanyiddwa obulungi bannabyabufuzi na Semala balina okukozesa mu byokulonda okuwala ensimbi eziyibwa mu kalulu ezivuddeko n'okutaataaganya ekitiibwa ky'eggwanga. Omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama agamba nti ensimbi zikozesebwa mu bannabyabufuzi ensangi zino mu kalulu zeeraliikiriza ezisinza okuvumaganya akakiiko k'ebyokulonda kaakulira. Ekyo nakyo Solomon kirimu ngira corruption era corruption yeeyo bw'atyo bino byonna byogedde nga tuli ku hoteli eyitibwa Resort Sebugoloobi ensisinkano gy'atayitira bannamawulire tubadde n'atuuleko nzikamba bireetere simanyi wakyali omuayamu oba ayamu nti ayamu ye bw'atyo bw'agambye Simon Byabakama omulamuzi. Twali kyali awo ate Kyankwanzi egenda okuba n'ennaku 7 kabineti yo gyetudde wana Semala kabineti y'eggwanga gyetudde ekibaliko nabo kyekya Simon Byabakama corruption era nga President Museveni yagambye ebyo corruption yajjawuddemu ebiti bina ampuliza yagati wali ababbi wali mu gavumenti eno naga nti yali abagulirira bona kyese misuse of office okozesa obubi obuyinza mu office naga kino naga bamugamba nti save president tufiira tuli no kyekimu Uganda obusa obutabalika bunasinga tuyo webuse obuse 9 mu butabalika 8 General Museveni Kamanda nabombi lunana Kamanda nakitaiza kikiza mu gavumenti kikafuwe tajja kikiza kino kati simanyi President Museveni ayogera what I am not simanyi ebyo kakati Byabakama etteeka lino lijja etteeka lino simanyi Electoral Commission lijja etteeka lino linaakola ninga mpulira kutegeeza nti guno mwezi gutulimu ogwa July Electoral Commission yali badde twagadde electoral muzambe tugenda okulondesa mu gomenya obuzungu kusinga tugenda okulonda mu babitabate tugenda okulonda mu ebifo polling stations yali badde ziri gazetted n'ekyo Electoral Commission tekikoze gandi badde bamaze okufuna wazisangibwa omuntu ategedde wagenda okulonda wazisangibwa first naye batugamba ekikola mu July wuuno agenda kuggwako tebalina ssente nkutegeezera mpuliza tugenda kutegeeza enkalala mu January ajja enkalala z'okulonda kukubira kati kuli mujiya enkalala bazitereeza mu July mu June mu January 2025 tunde president nga 23 ogw'omunaana omwaka 2026 Kaija 2026 tugakonda 2026 2026 naye tesobola kulonda gwa munaana ngambye gwa munaana ye road map tulonde mu gwa munaana January sorry oli mutumu tuna January 12 oba 9 February akati awo wange teeka ligamba ekisanja kirina kuggwa ennaku 9 tulina kulonda nga wabula ennaku 9 ekisanja kiggwe wakati wa January president ne February January 12 ne February nga 9 Honorable Kaija bino byonna nkuwadde Kyankwanzi bali corruption naye YPC enyangira byali YPC Kena Jim Jim Akena kandi President Museveni byanguza alimba yakabyogera milioni 7.2 ya Kena ngaiga kunguzi ziwa za Kena byagenda kasera ngira kula bino Akena kanti awacha milioni 7.2 yogera bino Kyankwanzi bamanyira bwerere yali bawulira kakati gwe wadde omuzinda otumempenda wadde kyokulabirako n'enkuba Kyankwanzi president bwagambye n'enkuwa nekya Byabakama n'ekiri mu corruption ensimbi zino nyingi etteeka singa linaayita tandikira neyanzege
kusookedde abakiga twange ne baziikiriza mu sibategeezeza nti ku Friday tugenda kubeera Fotokoto, ku Saturday tugenda kubeera Luweero, kutusikana abe Luweero. Mwe baani? Abakulembeze b'FDC Ntule Katonga yagambye gy'otunula weyogera emisana naye kino nga kyeyogera, era ku Mane tujja ku Balaza tujja kubeera Mpigi, ku Lwokubiri tujja kubeera Kayunga Bugerere nga tusinkana abekuleta okukulembeza Gweta Mukono. Kaija ali ayemota ayamu. Yes, abalinga nga bonkebera bosanze emisana bwoli omulamo kukunkuwa kitende obudde butudukako. Medi olese ensonga ennene egulumbya buli omu, naye nga ekikulu ennyo abantu kibatate oba kibatalaba oba kibatategeera. Tabaire press conference ku Balaza Dr. Besigye naawe omusingi ku obubbi obukenezo obuli mu ggwanga muno, n'abusembyewo n'asooka n'abukuba mu State House pwa awe buli bwebutandikira babuzimba, kulu yabuzimba era nga bwetero bagamba ano kwatambulira. Mwami Museveni Katonda kyatamwa yayita muwadde mukono, abaganda tukozesa omukono nga nti gundi alina omukono ogwonya ogukola kine teyawa mukono ogugawaza, teyamuwa mukono gwa bwenkanya, ate n'amuwa omukono ogw'obukyayi n'ogwavuwaza. Ebyo ebiraba nkola ki abirina. Era nze oluusi ntera nnyo okuseka n'abantu abamu abagenda ne bakima ssente ze, kuba ab'endabye teri bawangala nazo. Bw'olaba bwe yajja n'agaggawalamuko ennaku ezo, ogenda okulaba ng'ate kati nga mwavu muzibu. Waliwo ekiseera ntwayimbanga basajja balaba nga buli kimu yakigula, kati olwagamba nti basajja balaba musaasire. N'abalala bafaanaganye bwe batantu bangi baweddemu ku mulembe guno. So era n'atutegeeza nti obulyake bwatandikira mu nsiko. Oli nga ssente ezigenda okukola emirimu gy'olutalo nakuba n'agenda n'azigulamu ettaka kubanga talina ttaka. Oli n'akwata ssente n'agenda n'aziralirizaamu abaana. Bwe bagambanga nti omuntu oyo tumukwateko, naga oyo mulwanyi mulungi, nga bwali omulwanyi omulungi mumuleke. Wano tuzze tulaba ssente z'omusolo bwe zizze nga zibula. Mbadde njogera n'omu ku mikwano gyo, sijja kumwogera linnya, nanyumiza NEC, ibayitanga NEC, National Enterprise Corporation yali ekola eddagala. Yes. Nangamba kampuni eyo baali bagitaddemu $7,000,000 agenda okugwa ku bipapula nga bali mu kugitunda $8,000. Bw'asalako tumwine namugamba gwe tomanyi international trade. Kugamba international trade yekwasa $7,000,000 naye gwe n'ogutundamu $8,000. Banka ya Uganda gye bayita UCB y'Abannayuganda, gavumenti yali egitaddemu $7,000,000 ne bagitunda $10,000,000. 10 baali bazitaddemu, 7 nga bazitaddemu, naye n'ebyobugagga byayo byonna babigattira wamu n'erinnya ne goodwill gyerina ne bayitunda $10,000,000. Era waliwo obuzibu gy'onoonya Suluma ng'avudde mu Bank of Uganda ajja agiyambe esituke. Bwamwa nti nga bw'ogisitudde kitegeeza genda kuleeta kasente kayitirivu. So nti politics mu Uganda najja ng'atandika okulabika nga politics gufuuse mulimu guvudde kubuweereza. Byobufuzi bya Uganda tebyobufuzi bya Uganda byolaba ng'ogamba nti osanga munnabyabufuzi wa Uganda tera okumwogerako wano gw'osanga oba akola mu gavumenti ng'avuga emmotoka nsava naye ng'omusuubuzi avuga ntono. Ekyo kiri mu Uganda wokka, teri mu nsi jinjagi kiri. Nga bannabyabufuzi n'abakola mu gavumenti nga bagagga okusinga abasuubuzi. Wali abaana 8 Kenya bwe bagambye nti mu kampeni gye baddawo kati yakutandika kumanya Medi akola mu gavumenti tufuna omusaala gwa sente mmeka kubanga gumanyiddwa, tugende tukole ki, tugulange, tuteeke ku bugende ku mitimbagano
batimbe emmotoka yo, batimbe amayumba go, batimbe abaana babo bakola ki basoma. Wiki ewedde Honorable Wafula Ogutu yabadde ava mu America. Nanga teri kintu kya mazemaanyi nga munyonyi mwe yadde atudde mwabadde mujjuddemu abakozi ba government abava ku graduation ez'abaana baabwe abasomera ebweru. Abaana gye basomera omutwalo gwa dola ze miliyoni nga 37 ku mitwalo egyeyongerayo. Naye nga bw'okebera abo omusaala gwe bafuna nga tegufaanagana n'ezo ssente zibakola ki zibafumya nti obubbi oyo mukwano gwo gwenja okunyumiza batunyumya ku bubbi nga nti obubbi obuli wano nti abantu twafuna era mugenti twafuna abantu abasaana kubeera mu bukulembeze, abantu abanoonya just okubeera obulungi, kubanga omukulembeze alabira wala. Nsibirwa we yakira bwe yagenda e Bungereza, ye bwe yagenda okujja wano yaleeta masanyalaze. Bannaabamu wano mu lukiiko kate bamukuba emiggo nga tebalaba kyaleese kuba baali tebalaba masanyalaze, naye n'akimanya mu kino kyendeese kigenda kukola ki kututwala wala. Olwo twali bali tumuselebratinga nti olwanti abakulembeze baffe balowooza nti okubeera mu ofiisi ofunemu emmotoka ennungi, ogifunemu ennyumba ennungi, ogifunemu amasomero ag'abaana abalungi, ogifunemu ettaka n'ebintu ebifaanagana bwe bityo. Tebakitunuuliranga nti omuntu agende mu ofiisi atugambe otukolere enguudo ennungi zibeere engazi, oluguudo lwaffe lwa Hoima lweye okubeerako n'ejjamba atuuka ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Tebatunuulira mbu tukoleko amalwaliro, tuleme kuddamu kuwulira banene bakukunavu bajjanjabirwa Kenya, bajjanjabirwa mu America. So oli ku mulamwa gwa president. Yes, kubanga ekituleetedde ekizibu ekiri wano. Kwa ekizibu kino akimanyi kiri wuwe. Wali mu State House watwala ssente empitirivu nga teekawo abantu 2. Eno good budget yakaggwa eyabadde ne biliyoni 82. Naye nga district ezisinga baziwa biliyoni 3. District erimu abantu emitwalo 3 babawadde biliyoni 3 galabirira abantu abo. Olunaku ze siringi nga 3 ku buli muntu. Iyo mukulu ezo sente lwaki sente ezo zakozesa okugula wano, okugula oli, eno budget eno yakayita mbu mwabaddemu ne sente zibayita others. Budget yagwa mulimu others, ekintu kyetamanyi. Kakali najja sente buli wamu n'akwata omusomero kinagamba nti abantu abajja okubeera nga mwami Museveni nga agenze tugenda bawe emidaali ekyokuba nti basobodde okusurvivinga. Nze omusuubuzi wa Uganda buli omusaa mukubira saluti, kubanga omusolo gwe babateekako ne mwami Museveni agumanyi mutosaa kusigala mu bizinesi, kyova olaba gwayagala agisigalemu agumusonyiwa. Kati ekyagaza abantu ebifo byolaba 1 abamu babbi nga abadde mu B mu URA abadde mu bitongole bya gavumenti mugezaako okwonaga akagenda afuuke MP afu negotiating team. Abalala nti bwafuna oba obubaka bwa palamenti oba bwa minisita kimuyambeko okuuma bizinesi ze. Waliwo omu abantu abambuuza mbu ng'oyiwa ssente empitirivu, ssente ezo mu palamenti n'azijjayo n'agamba nze kyenjagala passport. Oli kubya bakamakati. Yes, a passport. Eteka buliji. Yes, a passport. No, teligenda kuyitawa. Passport ira ne kuno mpita. Nina jinga na amalala. Nenga. Yes. President tukabya abaka babbi. Yes, ate yewe. Yena agamba president. Yes. Eri munsi. Yes. Yakoze nga bamasters. Bakola bulungi. Ne batukawa. Yes. Ne waliwo mukwano kwa pesa akantu katobera linyali. Yes, neta geza yes gena kugera linyali. Wali ko popula Uganda agasi. Bafumana meka. Nga June 26 19 mwesa. Kunguzi. Yes, kaga mwesa yaliwo embuzi. Waliwo ababaka ba parliament bali beyongeza sente okuva ku pound 7.2 nga baluza ku pound 12 nga teziriko musolo. Yali akulira abavubuka ebiseera ebyo aba DP gwe bayitanga Zabuloni Ogulo yakunga abavubuka ba UPC n'aba DP ga Kenya ne bakwata amagi amavundu ne bagana ne bagaluma ne bakuba ababaka ba parliament era ne balumba ne prime minister ebiseera ebyo Milton Obote entebe kusaawe ne bagaba kuba tiyagasa bakuba muyitirivu
nene basonyiwa abantu ababiri basonyiwa yali omubaka wa West Nile ne Mali owensonga ayam yes ayam gwe bayita Alexander Lobidra ne George Magezi kwa abantu babiri abali bakwakanyiza okukola kintu okongeza so mwekyo atenga ba DP yes mwekyo yakunga obuka nabe basonyiwa bali ba DP so mwekyo kike tukulaga nti waliwo abantu babiri mwali Museveni enguze najagala kubanga mukwata akulimba bwe bakutemetemedde emirundi ng'asavu mu ebiri n'emirala sibange nateekawo kino ngerateekawo kino kubanga emuyamba amala okugibba kimuzibu amala okubba sente za gavumenti amala okubba sente za gavumenti yesu ababbi abazibye watuziyita nguzi watubuyita bulyake kuba kubba omuntu atwala biliyoni 44 nezifaanagawezi ababbye sente z'omumusolo kakati oyo amala okuzibba batakyasagala kola kyayagala kakati n'ekirala be bannayuganda omubula bano bagundi ono omwana gwe bayitanga omukulembeza Zabuloni Ogulo oyamukulembeza bavuka mu DP mu Kampala omwogezi w'abavuka ba DP kakati bano babula mu Uganda kubanga singa tebaliiwo abateeka abakulembeza okutya bino ebintu batukola bagamba banatukola ki olina bba n'olwekyo nti byabakama bazabuloni emwagala nze benneetaaga bwe tunafuna bazabuloni abateeka pressure ku bakulembeze oli najja nazimba ekizimbe medi namugala ne bagamba tojja kuzirya wano kati nalabye Kenya babagete ne mukyaki temujja kwetaba mu kusonda sente n'abaana bawe nafuli embeera enzibu kikigenda okukomya wano naye ekyo byabakama byagambye kubanga palamenti wafuuse mulimu obwa minisita mulimu okugaggawaza kati oli aguteekamu sente ate agananyagule ziri ennyingi Uganda Agasi ennaku z'omwezi June 26 1963 omwandisi ali Faustine Mugabe yali Dr. Obote kubanga naye amajibu agamukasikira eddakiika zino ziri musanzu olwekozesaabi kisebo wenyini ngasinagenda wa abadde mu lunaku lwa gavumenti sijja kudda mu mulamu obunnamukumalira budde abatuuliriza yagala abatuuliriza bagambe kikumuzi pulezidenti agaye mwebazibu mwebabbi mu palamenti palamenti ati Nkulumedi katufune wetutandikira kubanga wabakama yanga sente nyingi enguzi okugitandikira n'okujjako wakyatusobedde naye bagambe nti ababaka beeyongeza paka ku dola meka eza pawundi obadde e Bulaaya ze sente meka 12 olwaleero pawundi eri ku 17 ngero nyonyo nja kuwulira njagala kuwulira abatuwuliriza ekitulemesezza okugoba enguzi leero ekitulemesezza ddala ddala okulaba nti eggwanga lino litereera biri ebintu bibiri ekisooka kuba nti be babba tebamanyi nti bababba okumanya knowledge simanyi oba ntegeerekeka nti gwe ayagala okukaayana nti nno oluguudo lwabadde lwa miliyoni 10 balukoledde 2 tomanyi gwe ayagala okukaayana nti essomero libazimbye bukakkata ebizimbe byolaba tebandirizimbidde emiliyoni 5 naye balizimbidde akawumbi kamu ne miliyoni 2.5 tomanyi tuludde nga tuli wano nga ngamba abantu nti tewali kintu kiyinza tumenya nga butamanya nga kusanga nti gwe kibakubuulira kyolabye ku simu social media politics olaba kiri ku Facebook oba ku TikTok oba ekiri ku WhatsApp ka video mutuke kutekige mazima era kyosemba of course waliwo ebimu nga mazima kasaba nga babikwatidde mu real time
awo nyiri ng'omuntu alina kyakola ne bamukwata akantu ng'akikola naye abantu baba babikwatiddeeyo mu studio walala nga babisazeesazeemu kiba kizibu nnyo okumanya nti kige mazima obutamanya nti batubba oba kitegeera paundi 200 ziba miliyoni 5 ne ziba miliyoni 5 n'emitwalo nga 7 ogwo musaala gw'omubaka wa paalamenti okuva mu 1963 paka olunaku lwa leero tegukyukangako mu 1963 bazaali 200 beeyongeza omusaala nekutuuka ku 200 ku 200 olwa paundi ze miliyoni 5 mu emitwalo 7 miliyoni 3 nedda 200 olwa paundi 200 nedda miliyoni 7 emitwalo ngana miliyoni 5 mu emitwalo 7 paundi eri kunya 7 58 kitegeeza nti no nga paundi 10 ze miliyoni 4 mu emitwalo 7 ogattako ziriziwa miliyoni 5 mu emitwalo 7 nyababuuli abatuuliriza nti ezo sente tezikyukangako naye bwe bamala bawa ababaka ba paalamenti sente endala zeziruwa okusinziira ku gy'obeera ezo nze ow'omu Kampala nyinza obutafuna nyingi kubanga mbeera mu Kampala ow'e Masaka bayinza okumpa kubanga basuubira nti nzize mu paalamenti nga sikola ki nga siina wembeera siina wensula naakajja mu paalamenti n'olw'ensonga eyo banyongeramu housing naye ne bongera era nazo bazikuwa okusinziira ku gy'ova kubanga abalala bajja kuva Arua abalala bajja kuva Tooro tulekerawo abantu bawano okulowooza nti buli mbaka wa paalamenti aba ava mu Kampala ekyo nakibagambako ne kukuziika nti akakiiko ka paalamenti oba paalamenti ejja kuyimirira kubanga gwogenze kuziika Masaka kubanga banno bakwetaaga obeewo kubanga bo bavudde Arua agenda ddi okuziika Arua agenda ddi West Nile agenda ddi Kalamojja agenda ddi eri wansi Kanungu agenda ddi Fotopoto buli mwezi buli lunaku anaabagenda okuziika so bo bajja wano nga baze kukola so tebajja kulinda gw'osooka ogenda okuziika miliyoni 5 mu emitwalo 7 has become a constant nene bagamba nti omubaka ono alina n'amafuta gakozesa okuddayo n'okudda ne babongera ababaka abasinga bali wakati wa miliyoni 25 na 35 omusaala kati bantu batono nnyo abajja okujja wano bakyogere okyega kyentegeeza nti wa mubaka akuma miliyoni 25 na 35 nenjagala okwongerako ku mukulu Museveni kyagambye agambye nti ababaka basalawo beeyongeze ssente mu kweyongeza ssente basobole okukola emirimu gavumenti gye yandikoze ffe tubagamba abantu tubasomeseze bwereere ffe tubagamba abantu tubawe eddagala mu malwaliro ffe tubagamba abantu bawa amazzi ag'obwereere naye bo beeyongeza omusaala basobole okukola emirimu egyo byayogedde ekyankwanzi nkugambye naye mazima ddala bw'ogatta omusaala gw'ababaka 529 ne bwe baba bafuna miliyoni 45 tugambe maximum tugambe n'ali ekalangala tumutaddemu otegeera Kampala Muhammad Nsereko bonna tubawe miliyoni 45 bonna tubawe miliyoni 45 ziba obuwumbi 22 ziba obuwumbi 22 naye tukwata obuwumbi omutwalo gumu n'omutwalo gumu n'omutwalo gumu n'omutwalo gumu n'omutwalo gumu emitwalo 5 neturimu azimba amasomero n'ebirala naye agamba guno omusaala gw'ababaka kyekizibu so kale njagala tulekerawo okwesindikira omuzannyo gw'enguzi tegukyali gw'ababaka ba paalamenti tegukyali gw'abaminisita tegukyali naye gw'abannansi bannayuganda nziramu okukkaatiriza ekitulemesezza okulwanisa enguzi lwakuba tetumanyi kubanga mukulu Medi bw'oba okimanyi nti osasula omusolo okuva ku buli kintu ky'oyina buli ky'oyina buli nga ozukuse Medi wano okuba nga ozukuse ku makya n'ozukka bw'oti ettaala esulako ettaala esulako omwana n'omuwa sente zagenda okulya ku break nga bagenda kumujjako bw'omuwa 5
bw'omuwa 10 bangamba nyo manede today manede bibikimu tegedde n'omwanti kale omwana ng'omwadde 2,000 360 biba bya gavumenti si 360 actually biba siringi nga 4 biba bya gavumenti n'ofuluma n'oteekamu amafuta nga kuliko omusolo n'ojjako ettaala ya wabweru yasuze eyaka ng'ebala unity esasudde omusolo n'oyambala engoye z'oyambadde nga zasasula omusolo n'owesisiza ebizigo n'osenya nga buli kyokozesa kivaako omusolo. Abaana abali ebweru abasukka $5,000,000 buli omu aba afuna $1,000,000 buli lunaku kitegeeza afuna $12,000,000 aweereza $1,000,000 Kampala buli lunaku kitegeeza $12,000,000 si bwe kiri $5,000,000 ez'abaana ku $12,000,000 kitegeeza baweereza wano obuwumbi obutabalika 60 trillion zeziyingira eggwanga ku bantu abali ebweru bwe baba bali $5,000,000 zokka nga tetusuubira okuba nga bali $8,000,000. So lino eggwanga gagga era sente zizifuna. Ekyebuuzibwa gwe nange lwaki amasannyalaze okulebeza tukeme mu kizibu parliament eno ya categorize n'agamba abakulembeze ababaka ba parliament abakozi ba government okyegede kyentegeeza abakozi ba government n'agamba nammwe mufuuse ekizibu okyegede kyentegeeza maa omukozi wa government fe mu parliament wetumala okutematema sente tuziweereza e Masaka ku district zikole emirimu. Bwetumala tuweereza Masaka zikole emirimu ab'e Masaka ba procurement officer n'abalala ne banoona bye bafuna agenda okukola tenda. Sikiwa nti ab'ekyana mukaaka baali bandabyeko nga ndi awo ndi n'akola tenda kati batuwadde waliwo tenda Ministry of Works gye mbadde nguba mu Ministry of Works nga batukolera oluguudo lwa Kaalumatala Bukunda Kaalumatala Bulegeya n'ekijonjo Kanamusabala bagiwadde SECB kubira SECB omubuuze Chega kyentegeeza ogoba sente nezijja bw'amala okufuna sente ze ng'afunye tenda ye n'agenda n'akola kati sente wakati awo zikyusa ddi emikono wakati wona ali mukola omulimo noono ali mu parliament mu kuziteekayo mu budgeti zigende zikole kino kibuga kitya so ebyo nane tunabwe kubanga Medi tukooye naye mu bukoowu n'abannayuganda tebakooye tebamanyi sagala tubeere wano tugambe nti era president yasima okulya enguzi ate leero ababaka ba parliament bwe basize lulizi ti abakozi ba gavumenti bwe basize ate bana buli muntu alina waalira enguzi ku lulwe ekintu ky'okulya enguzi tulina kibaamu ffenna tutya okusookera ddala etteeka lijirino etteeka byabakamalirete ku kulibwa enguzi likyuke ng'omuntu bw'akwatibwa ng'alidde enguzi bamuweera ddala ekibonerezo ekikakali afe abeere emyaka 10 etteeka ly'enguzi lisooke lifuuke ekkakali yerinafu mundabayo mu penalty otegedde nafu omuntu alina okuba nga enguzi agitya. Ekyokubiri bwe tuba tusazeewo ne tugamba toke omuntu enguzi agide tupanishinge n'oyo gwagiridde naye gwagiwadde bw'ababbye agimuwadde bw'ababbye wanje jenkulya waliwo ebintu byetulaba misana tukunga omuntu abbye kati wabaddeyo tenda muki gye bawadde kateri open book bagambye nti Arab contractors egenda kukola lwabadde luguudo mu UNRA kyenjojo wizi ne olulala yabidinga bilioni 5.5 Olia bidding. Arab contractors yabidinga 5.5 abana babidinga 484 eyaddako lowest yali 484 hema wado we 5.5 fuche we 484 mufo we 484 bwalabye nga we 484 ayinza okukayana ne bagamba nedda twatunudemu mu BDA ne twamwadde ku binansa nkaga munnya era basobola okuba nti oli gwe bawa. So olutalo olw'okukyusa eggwanga lino lutandikira ku kuba nti abantu baffe tebamanyi na sente ze bababba kati twaweereza sente ez'okukola mukyamunyo nakitalaaka okuva Bukeeri nakitalaaka Kibaati sente zajja last financial year nga guno guliko engineer Kyanzi tagenda nga kola luguudo lwe nakitalaaka bw'omubuuza kaawo yayangambye Kanzini gundi yangambye banange bano bangambye ebyo office buyayi bw'ojja mu parliament waliyo abaayo abamanyiddwa
abatali what they are. Bogenda mu government ya wakati ekyo tetubuuza zekangule mukulu medi mweno government musanga abantu betubeera nabo mu parliament ne bagamba oyo no yatta abantu n'oyo yatta omuntu n'oyo yatta omuntu oyo yatta babiri oyo yatta omu oyo yatta mukaaga okyegedde nga mutuula nabo fayiro gye ziri ku polisi tezikolwangako nenga tutambula nobasanga etteso nobasanga wano mu Buganda nobasanga Kalamujja agamba oyo olunaku olw'okulonda lwali lubi nnyo nenga mutuula nabo. So ekintu ky'okukyusa embeera eri mu ggwanga tekigenda kubeera nti no Museveni yakyasinza okubba enguzi. Oyinza okwesanga nga naye abantu bameka bamutwalira obupapula buli lunaku, ono ayagala fees, oli ayagala kino, oli ayagala kino, oli ayagala kiri. Naye obuli bw'enguzi n'okuvunda okuli mu gavumenti eno kati kutuuse ekiseera nga kukwata ku buli muntu, nga buli muntu alina okukinyiigiramu kubanga kibi. Bannayuganda batubuulira kintu kibi nnyo. Twagendawo ne twali tutunulira abantu bebawa scholarships okusoma. Ndowooza nti bannayuganda bwe balitegeera ssente ezibbiddwa mu nsimu ku nguudo ku masannyalaze agatannaba twewola dda amasannyalaze tegakola zibabbye emisana ttuku nga baziwadde ebifo binyonyo byatongera okumusekerera kubanga naye tetwagala kumwanika kati twakowa okwanika enguzi eri mu state house, twakowa okwanika enguzi eri mu gavumenti eno kubanga ekiriwo kivundu tuwaliwo tutakyayogerako naye kyetusobola okwogerako nti tukomewo buli omwana enye munne tuddeyo ku drawing board wawe twakyamira obuzibu bwa Uganda wawe bwali abamu ku forede tukimanyi nti bwakyamanga omukulu onazze ne basooka ne beewa ebizimbe bya gavumenti ebyaliwo ne batunda amakolero ga gavumenti agaliwo omululu bwe gweyongera badde gamano Amdat twali tutunula ku scholarships eziweebwa districts na Amdat yakafuna scholarship emu yokka naye nga Isingiro erina abaana 4 kati district ya Isingiro ne Amdat ziri competing adyo abantu ku antino bonna bategeera kyekimu. So bulyake buli mu buli kitongole ekya gavumenti ate abantu bano ne babba ssente baana baffe baganda baffe mikwano gyaffe. Tweyanziza ono basomala Imam Kasozi agambye singa oli kumpi naye waali yali badde akuwa enkoko kubanga kyagamba abantu bannayuganda tebamanyi era nga bwoganda naye agamba nyo nti abatamanya abeesimisa naye oganda nti ensonga etutawaanya tamanya singa twamanya singa tuli ku street agambye nti somola munebalize news ndi wala nalibadde muwa enkoko yanziza kwangu oyo senior wali senior mugambi senior yo mulembe guno niweze kuinda unlock digital Tingana Imam Kasozi nzikiriza nti gwe senior era nzikiriza nti nsimye okusima didde musina genda Imam wa mwanga buze ensonga mukama wali kyankwa sijja biddamu nze olunaku lwa leero ekimu ku byensooso tunuulira byebyo ebigambo ebivudde mu mulamuzi Simon Byabakama manyi awali omugenge tosobola kufunirawo ngalo. Byabakama ono ye mulamuzi ne gyatuula amanyi ebigenda mu maaso naye ayinza obba n'obwero si wano nga ne mu kika buyinza obba tebubangamu omanya bantu gye bayita etteeka asobola okuba nga yandyetaaze lijje kirungi nnyo naye amanyi bulungi nnyo emitendera omuntu mwayita okunoonya kye bayita akalulu abantu eggwanga twali omwana mu by'obufuzi okulowooza nti omuntu yenna okufuna obukulembeze bwonna at whatsoever level okuva ku bwero si wanu gwe basimba obusimbi mu mugongo paka ku mubaka wa parliament alina sooka nnyuunyuntibwa wansi mubaka wa parliament alina kwabya nnyimbe
nakuziika kukola mazzi kukola nguudo abantu bebakola ki bebalowooza amabuga 5,000 amabuga 5,000 bw'owa 5 oli naawa 5 gw'owa 5 tokola ki tojja kusomeka ebyo byonna mu tteeka ali asobola okubiteekamu ebyo byonna mu tteeka ali ayina gundi kigyagenda opimisa nti kati bino bw'oba ogenda kwesimbawo byebyo ka woolina okuteeka ki olina okuteeka sente ezize ez'ekkomo yazikola nti buli kifo kirina omutemwa gw'osasula mbaka paliamenti miliyoni meka ziri 5 mbaka paliamenti pulezidenti alina omubaka paliamenti ziri 3 pulezidenti alina naye kwakoma 20 eryo yaliteekayo naye eno gyagenda ebyokulongoosa tebiri luddawa tebiri eyo buno obudde yandibadde yatulaga dda biki ebigenda okukolebwa eri ababaka bo ne batutaasa butaasa kuba bino ebyowooza oba beeyongeza oba bakola ki twaleka leadership vacuum oba omuwaatu omunene tezinnaba ebyandibaddemu nze ndowoozeza wali bwakyogedde neŋŋamba ayinza obba bajeti yagitunuulidde ngando kuba okuleeta etteeka kati nti lyakulimitinga ssente zigenda muntu zagenda teeka mu kalulu kitegeeza olwetaaga obudde bungi okusomesa omuntu wa wansi nti omubaka bw'atakuwa asigalayo mubaka gwokola ki gw'olina ate okulisomesa obusomesa odituusa wansi agenda sooka ga munyongere ki munyongere budget munyongere ssente tewali n'otunuulira biki bye tulimu nsaasira nnyo bannabyabufuzi dde wano ne honorable Kaija ne muwulira ng'ayogera ku press conference ye buli wabeera mbeera ndaba ne mbeetegereza kirabika erinnya Zabuloni mu byafaayo bya Uganda teririna we litali agenze n'amunsomera ku gunjeze eyakulembera abaakuba amagi president ng'ali eggomba ku luno ku Heroes Day naye gwe yatuleetera okusinziira okulwanyisa enguzi yatuleetera Zabuloni wa munsiko nti abantu okubeesiga Zabuloni balina okumugjamu ki omugjamu Walagi n'ogatta ba Zabuloni n'otamanya oba oli yali wa Walagi oba oli yali waki n'amawulire n'ogapimaapima naye mu byonna ki pulezidenti bw'ayogera ku nguzi ng'ali ekyankwanzi oli n'amumookinga era obwedda nninda nga nninda bagenda vaayo ku human rights kuba ebimu ku bye yasabiddeyo yasabye nti ekitongole oba ekibadde kinafuye mu kumulemesa okulwanyisa kyekitongole ekya judiciary n'agamba bannange n'enguzi tugigatte ku ebyo ebitasaana kuweebwa bail nti temutya bannabyabufuzi to be specific yagaye temunyigirizibwa kiva mu parliament kulaba nti muta ndoza yabadde ali kwabo baliyo kuba nti mubawa bail olw'okuba bino naye kyetwebuuza pulezidenti abantu baali nabo abasinga ayinza obba ye tamanyi nti baali nabo ekyankwanzi leero abasinga obungi be bamu ku bakulembedde mu kugiwoomerwa kati olwaleero ajja kujja agamba abalamuzi nti abaaye tekola ki tetuta naye nga baalimu bennyini baatudde nabo bakaawo ba PS wano be babadde basinga okola ki waliwo PS batono nnyo bw'oyinza okwekizonoleetinga mu ggwanga lino nti oyo takola ki talya ffe kyetusuubira kyalina okukola kiri ekintu kimu bw'aba ffe kyetusuubira kuba siri omu abakola ki abakisuubira buli gwe yawaako muweererezaako abongera omulambika kuba buli lugira atuwuliriza bw'abanga ddala gyali leero atuwuliriza kyetwetaaga kiri ekintu kimu etteeka eriruma lijje pulezidenti bwe yakeera nga wano eggwanga litandise otabanguka obutemu bususse bufuuse obutemu n'agamba nti temuddayo kuwa beiro temuddayo gira ebimu tugenze tubikola ki tubikendeeza ogenda n'otunuulira rates za crimes ezo ezaali ez'amaanyi nga zigenze zikendeera nga bojja n'otunuulira olwaleero ng'agambye n'enguzi nayo tugiyoolenga bwekoze eki nayo tugiyoolenga bwezze neŋŋamba nti kati osanga obudde butuuse
ayinza obazze n'ayogera emirundi egiwera ng'abalala bwe bagamba ayogedde 7 ng'ayogera ku buli bwanguzi naye buli kintu kibaako woogamba nti kati okutandika kukoze eki kutandise tulaba nti okuluma kutandise okuluma bulimu omusajja gwe yalonze okulira enguzi mu URA nga mu jasi mu 2022 bamusingisa okubba sente za URA kakati gwaleese ate akwata ababbi mu URA kuga mu miliyoni 48 tulina nsonga kyesiri abantu gwamusinga nsonga Kalemera omusama gwamusinga nga bye sente z'eggwanga naye bwe wadde ate okulwanyisa enguzi honorable Kaija ebintu ebimu ekyo gagundi gwamusinga ne bamusiba ojja tunulira ng'ebimu ku bitongole ebinene ebifuga eggwanga lino byonna birimu ku baali babadde ba convict ng'oli yasibwako n'agenda rehabilitating ekyenguzi pulezidenti gy'ayogeddeko ekyankwansi ekirungi agigambye betwetaaga okonvatinga okusooka jimakena namujjukiza omugeri emirundi 58 ku nguzi oga ngenda kukola kino negunagulinda agugatteko alaba oba teguwulumizagambye 7 bw'aba alowooza si kipya negunagulinde gwegatteko tulabe oba teguukole ki teguukole fe ekitusanyusiza nti ayogera ku abo betulowooza abalina okulokoka gurupu erina okusooka okulokoka ng'ewala yonna tennakolaki tewannalokoka enguzi awo waali weeyina otandikirwa okulwanyisizibwa Kalemera yangambye bamafiya Kaiji Kalemera yangambye nti bamafiya bebamukuba bebamulemesa bebamukola ebyo si bino bibadde oyogera David beyagana nti abamafiya bakuba Honorable Kaija si buli agenda mukomera n'akonvictingibwa nti ddala abamuzi waaki kyekiddako olwa gavumenti ffe kyetulinze kiri ekintu kimu tetulina nakyetulinze bukyanga alangirira olutalo lwakolaki lwatandikibwa olwaleero ngenza okulaba ebyakalisiti akalala akazze embiro zakwongera n'abakwata muza cooperatives ono n'abakwata muza cooperatives boli mutugamba nawe olinda bulinzi saawa yonna omukulu agamba nti bwe ziba zibadde we ziyita muleke ffenna tunaabe tulongooke eggwanga lyabwe ligende guno gwe yatugamba akuna mukyezo kyali kisanja kyali kyali akuna kino kya mukyezo edakiika zizino ebibadesero ngendewa mwana olaba mwana kibomu sabulikatuliza sebo ensonga zituliko kankudde mukatono tubadde President Museveni ali kyankwanza ayogedde ku nguzi era nagamba yewunyiza nti ayinza kukkiriza kutwalibwa trillion zimwe mu Luganda 9.8 era nagamba nayawulamu nagamba nti eggwanga bo akusanga mu national erimu mu nsiko naye wanisiza okulemesa bebabbi twabise tuti ababbi naye nagamba olwa abagulirira ne misuse of office ebireese obuzibu bungi nnyo mu ggwanga tajja kikkiriza tukyali awo senkulu w'akakiiko by'okulonda mu kugambye ensonga zikuwadde zagambye nti atekawo etteeka eriluŋŋamya sente mmeka zinokozebwa mu kalulu sente nyingi zono njenenfunira eggwanga olaba kivamu ekyokusooka njagala etteeka lino lina kukola amakulu ekyokusooka njagala nze manyi Kaija simanyi banaawe olowooza ngo ebintu rights ezigabibwa mu constitution tetukkirizanga okuzikwatako ku buli nsonga yonna naye tuba tunyigirizemu a right to a bail is a fundamental right ate bail kiri mu ssemateeka ekiteeso bail tubaba kati omuganda ngono omunyonyole nti tukkiriza yes, until you are not guilty until proven guilty. Abazungu abo Bangereza twakkiriza ffenna nga ffe abali mu Commonwealth countries nti Omufalansa yagamba nti gukusinze okusinga wewewozaako nebukuggyibwako bibafalansa naye ffe twakyuzinga nti omuntu bw'okwatibwa
oba okyali suspect omusango tegunakuba nolwekyo tujja gamba leero nti bail esibye benguzi naye banasiba ebyobufuzi banafuna ebyobufuzi ate babenguzi babasiba ate namwe nolwekyo ekintu ekiri mu ssemateeka buli omu kimuweebwe bail is a right netebeera free ebeerako conditions nekyo gandi omuntu tofune ng'okyali suspect ekyo siri nabalina ndowooza eyo omanyi abo abafuga obubi batuuka nobalowozesa nti n'ebibi bituufu kati abantu waliwo embeera etansi nawulidde ne ku rediyo ko mpulira abebibiina bigogo ti ne palamenti mutugijjewo nogakati noba pulezidenti obugjewo buli emu yeefuge neggwanga tulijjewo buli omu yeefuge so ebintu ebimu tubeereko byetukkiririzaamu nti bino first of all kati ekyo mbadde njagala okwawukanako ku kyabeeyi be banatandika ebyo jjukira nti otaalundu twalina nga museno nagala kujjako beero tiyekwasa bino najjawo beero ekyokubiri palamenti abalimu be babalyake abantu bagamba kugijja bonna abaliyo nga nange mulindi mubajeeyo muteekeyo abatali balyake naye ke babatanda kutandika obalowoozesa nti palamenti mugijjeewo kubanga olaba bagamba nti poliisi yekulembedde mu kulya enguzi naye tugijjeewo olaba ajja kuleetera ekitongole kyaga nti kyekikulembedde okulya enguzi semalaga nti ate efunguze ow'omukulu wenyini ate awo erimu aga nti noba pulezidenti nabo tubugjewo kubanga kati ye izanakyuza naye tumusemu kaguli wali olabe omukulu akyalina immunity netugende mu moral court etali biri kakati how tuveewo ezo zonna campaigns now ensonga enkulu ey'obuli bw'enguzi Raila Odinga yagamba abaana Kenya kyenkuba bebyo bakuba yatandika gye okubakuba era obuli bw'enguzi kyeki mendi wali wano n'oyo ono manyi mbidde muto abakulembeze ne batandika okwekyusiza mu kitimba embazi omukulembeze nataleko ga nti omanyi nze mbatuusa nateete emutuuka enateete nawaga nti naye mwategedde temunatuuka tugenda Busega memutuuka e Busega nemugamba nti kati tulina kugenda Mpigi naye nga mwali mutandika yagamba nti yabavuga nti abatuusewa abatuusa nateete tugenda nateete nze bentuusaawo ngangira mutugende nawaga nti mumanyi tutuuke e Busega memutuuka e Busega mugamba omanyi tukoma Kyengera muntu y'omu ante romanje baraga yes kunguzi ne president byabakama kakati mbadde twakumyalinga kunyumira nti ng'olikoza ngambye atya ndidde yasiina ngambye nti eri bagenyi baagala kola nti bajjawo beero ekibadde kiyingidde yes kakati kyembadde njagala kutegeeza abatuuliriza nti anti wadde agamba nti ono avuga abantu natusenatanga tweyonge tutuuke e Busega tutuuke gye bayita Kyengera agambye ndidde tebavugawo temungi balaga timedi obadde wano ekikulu obanga alidde ku lukuusi Katonda nakuwa emyaka bwe baali bajjawo ebisanja sitole ekizewawulira nga tulina bano mu popular resistance
Nekibuuzo sinza kudambibuuzo. Lwaki? Mbadde wawulira buli story. Nawulira Sweet Talk. Millionaires baagaba. Kulaguddamu ekikoze ekituusi. Millionaires baku gye bayita yamu omusajja mu Butambala. Musa Court. Zinawulira. Zaali. Bazoma bakapalamenti. Ani yali agaba? Saaliwo nga mulaba. Omanyi program tunyumyemu kugafa ku kaalo agabadde kaalo nga tetukuba nnyo kusonga ali kyankwanzi kati ayinza okuba tuve mu kaalo kaffe wali ebugoye tunyumyemu tukimezi waliwo mu mwaka ogwo wabiwulira kakati nazikuno nga tujjawo era ono anoonya emikono eyomba nnyo tebamuwa emikono yatutemyakoekizibango byemulayini ono era ono aga za cooperative yasayininga nogube kuba commissiona nina ebugenza okukya naye nga liwesiide ate zolya ebwe bityo kakati naluno nazikuno nga tuli mutogikwatako era kaalo waliwo naliwo tunga abasajja bakulu twejjukanye ebiki ebyagenda mu maaso mbwa nyumya ebibyo nyaga tunyumyemu bano bayasini baali batosamala yali mukyalo tutamala jeyo mukyalo kaijonomuvubuka atanafuna mpi nefe abaaliwo yali bulaaya nefe abaaliwo waliwo libaita article 110 bagiwani yetegeeza kyontene yali egamba ki mbuuza tunyumyamu nabali kuzikiti ebugoye article 10 yali egamba ebiseera ebyo waliwo ne miliyoni 28 zagendako ne mu kooti embaale kyetewazuulira kakulu omugenzi nazogerako ki zaali zaani ezo zaali zaani malayo emboozi yo ziziramu nze katunyumya emboozi rero andi gyebayita emboozi buli omwe abantu article 10 yali egamba yali egamba kibuulize tunyumyamu ani yagiwa emyaka nga gyali kyegambye nti kakati Uganda eggwanga lyonna is a sin of crime eggwanga lyonna lyetaga omanyi wano we bassa omutwe basiba akagwa nono arasaabi abugira wano n'omubuuza bubuuzi n'omuga nti malayika wandika ebitabo ejje mulabikire mubuuze omwezi guno tubuulire amazima ono tagenda mu ggulu ensi yonna Uganda yasinaga kanetereza otwale ki nolwekyo Uganda nze ndi kakiiko akapaaka Uganda yonna is a sin of crime. Sin of crime. Kifo kinteekeddwa okuteekako akagwa nti abaliwo wano bonna nakubuuziza meti wano senkulu wa rediyo eno ekawoya mwebe ye managing director ne senga aleeta omukyala we nga yakuŋŋaanya amawulire akulira abakuŋŋaanya amawulire naleta mukyala kawoya naddira mutabani we nga ye programs director nagamba nti ali mu accounts muganda we andi ye managing director nagamba nti neyawasa muwala we ate oyo ye yakiriza kukubiriza obagamba neda ye producer kakati bwoyo omutunulako eriiso nkubuulira kakati bwoyo omutunulako ogenda okulanga producer bwona bakulagira nga alexiwo nga kazini wa mwami mukodomi capex wano naye wawo n'ekibuuzo balina ebisaanyizo tebalina
Sinateekawo defense. Mbuuziza bubuuza. Oteekawo ne waba ine ebisaanizo nga MD Monica we alisa mukyala we ye chief officer anaita Mukodemu ya Kalemi naita Mwanyina ye lawyer ye legal naleta bano nagakunganya bano nagenda abajja nagamba kati bajja bayira kawuma bada kule byensimbi amujjeko awadde Mukodemu we tuba tuli awo senga yakulira amawulire Gabo basanga ali mukwedo nga banyimya. Olumbe lwa gundi kale kunisenga gundi yanyeseza. Bali kuya bajali bagena ma managing director bagena ma shareholder bana ba shareholder abatula bananyi obuli wenguza buli mu CBS ina ndio keroro Olulimi olukola mu office lulimi bananyi CBS akalo ketuwangalirako waliwo ebifaanana ebintu ebityo simanyi naye nze waliwo akalo kenasanga nga bebatibwe katambula bano beyogerako Monica we nolulimi lukyuka ogekoza olulimi ne lwayise boodi ya gundi ya shareholders board nga nti mwategedde ekitawanya wano olwagamba omukulu katamba agamba katamba ekitawanya wano buli buhanguzi naye nga mukyala we naye nga bebaani abagirya abaganye emiko okutambula ensi kyovalaba ffenna as eggwanga Uganda tusaanidde twekube mu kifuba tugambe nti gunsinze gunsingidde mugamba wakati tuli kisamala meya kulupa beteeko gamba kakati naye yennyini yeekubemu tooki onali ekyankwanzi kawoya alina okwekubamu etooki agambe nti nange benetunagumira nze naye nze nfaanana ntya kakati ekyo kijja kutuyamba ng'eggwanga ekyani byamukama siyiniyesanaugane nze najja nti okukulira wano ani jogera ku byabwononefu mu ggwanga gwayogeraawo yapanga emisango wala ebityalikaalo waliwo omwe yali awozesa omumubbi n'aleta omukyala gamutaddemu kalikoda yali ani oyo bamukubirira akasimu yali ani oyo nga omuwala ze nekitengi ku mutwe ani yali awozesa bani abaguli mu mitambo kakati okuva olwo yaddako emabega nolwekyo oyo naye ekiri kyayogedde ekyokukapinga ssente mu byobululu amawanga mangi amagunjufu naye tulina bukapinga ssente ng'okuba embooko mumanyi mulimu abantu tusooke kya ssente oba tusooke kujja mbooko mbululu abaana bali mu kooti masho abeetaba mu bululu ng'otugamba bya ssente ebyo lwaki nalogera nti abange okutereeza ebyokulonda abantu wetwogera nategeka byakulonda ebibiina by'obufuzi tebikkirizibwa kutambula kati otugamba bya ssente biriwo ebinaasooka kyovula nze bannayuganda bonna it is the scene of crime so luli yali poliisi kati akaalo kaffe kano ketwogererako ffe basajja bakoze nawe mere akebugoye tulina okukasabira
okawongewa Katonda Kimese Imam atuda tunyumyamu atubuza ebifo emitala tulina okufava mu kibuga ekibuga bwe kityo bwe kifaanana kati okusomoozebwa okuli okunene eri eggwanga lyaffe nti abantu bo bagamba tumanyi parliament yakutte ku reallocation negwadde ogenda ziwaloko leero mbadde tunulira mu ripooti ya Ministry of Works olwaleero nga waliwo enguudo zetwagala okuzimba ekombo ezo nga tugenda kusansanya $1 million ziri 5 mu 5 million ki dollars naye nga Uganda yakasasulayo $1 million ku mutima gwayo yakasasulako 50%, naye ng'omulimu ogwakakolebwayo gwenkana million 50% yakasasulayo dollars kuba 10 mu 10 gwe mutima gwaffe twakasasulako 5 mu 5 naye omulimu ogwakolebwa gwa $1 million 8. Ate tebakukkiriza kusala genda kulaba mu nsi eno nga tokkiriza bannansi genda kulaba dwaliro se gaggadde erizimbiddwa omweru kyerupe Beneti wotadde ente z'omuliro eryalina okuggwanga omwaka gwa 2020 waliwo eddwaliro litusimbiddwa eddungi ngende ndirabe nogambako wali kangende ndirabe nyone byentegeera kukkiriza bagamba olaba noddiwulira ababulabi ne botwalawo drone okubewa ekifaananyi bajamingawo ekyo tukireke kyalulala naye ne botwawo ka drone nti okubewo naye nebeerabira nti drone yawo togyetaaga bw'obeera wano booti ewazana olengera waggulu nebeerabira nti drone eriiso gyo teririiko drone naye nga tosobola nakubawo kifaananyi ne bwoba otuttewo drone naye awo otaddewo obutitimbe n'obutitimbe omweru omuyitala azimbewo eddwaliro omuyitala azimbewo eddwaliro ly'eggwanga waliwo omukyala bamuyita Amina akola ayagala kukola bagamba ayakola sukaali nolwamala omwezi sente z'ensi eno ne factory nejja irize ne factory nejja omuliro nikitava okunabanga nti yajja kugula netumuwa biliyoni awo agenda agula ebikajja ebisoga abitwale akyoli twali na tata n'emu biliyoni 18 ebyo biri kaalo kali akebugoye kimese waliawo netasubiri yawo nekirevu kye ayi subhanallah wakyo nze nkubuulira ebinene ebiriko ne budget gye twayisizza medi nkubuulira tujja kujja nga ayise emyezi 4 bagenda kuleetawo olukangagale basasudde nga bankube bongedde beba batyaka kakati nimaliza nga ngamba bannayuganda nti bino wammanga twabituseeko ng'eggwanga twatuuse kussa omanyi njaga honesty eyamba kussa nti ne ssente eziddukanya CBS eya mwami Kawoya mweyalondera abakulu kati ssente zibasasula misaala sasula amazzi osasula abakozi osasula ebyuma bidabiriza nazo mulina kuzeewola ate nga temuzimuwola ku banka mugenda mu kisikuubo kwati ekyali banka yagala kubawa ssente kubanga amabanja gabagudde mu bulago naye nga ate mukuŋŋaanya ssente zetunakuŋŋaanya zonna omwaka guno tezigenda kukola kintu kyonna eza URA zigenda kugenda kubatubanja Bank of Uganda yatuteereddeyo akabega etusasulirako medi twalemeddwa gisasula trillioni 9 story
Parliament ogyogeddeko yagenda omusinza okutabatabula ekya Parliament nze ndowooza nti ekyabaddewo bwe bununuzi bwa Parliament obwakasingiddewo ddala maybe president bw'ajjawo ebyo ambulance amalwaliro bridges ababaka ze babadde bateeka mu budget babadde batumenya atubaga nti abaye tutayize ezaroko abaga nti nze amanya akalwaliro kange mwekali kitegedde mede tutayize ezatyaka zino tuziganika nti ate bwekuba na budget eno mugibisa ate nze akange bakataddemu sengawe esingo bw'alaba nga boardingi ye mukwanjula mweri ayinza n'obutalinda kuwoowa naga nti embaga yanyumidde